oyo Palaso yasibibwa mu ggwanga lya America okumala emyaka 8 tetumanyi na misango gye yaliko 8 years ne bamudeporting okukoma wano mu ggwanga erya Uganda. So you are attacking ex-convict yasibibwako mu makomera agali international mu nsi yonna America n'awangula n'akoma wano. So you're trying to attack Palaso. Ekyokubiri olina okumanya baani b'olumba. Palaso alina abantu abasobola omuwolereza nti olwaleero okusiba kati kemba njagala bakakasa bino tewali muganda wa kamiliyoni alisibwa nga kamiliyoni akyali mulamu. Kati ekyo mbadde temukimanyi nga gavumenti ya Museveni ekyakulembera tewali ekimu ku kirabo kye gavumenti ya Museveni kyesobola okusasula kamiliyoni nga legend kwe kuprotectinga baganda be. Kanchikuddiremu gavumenti ya mwami Museveni ekimu ku kirabo kyesobola okuwa kamiliyoni as a legend nga akyali mulamu kwe kuprotectinga family ne baganda be. The question is gwe ani agenda okukuwolereza masikini msikini gwani agenda okuwolereza ani agenda okuwolereza mwenga tengato fetu nze sibera mbivulu nengo manyi wakisibera bino byenjogera mwegali ya Palaso basanga omwana wali egundi wa jaluna ne bekubirawo ne bakuba muvubuka bakoze fuje machindi oyizo lowoza nti obwakabaka bwabo bamukubye genda eno live yolwaleo tebiri mu byakubulya saa kuli anangambe ya lero ngo prepare pesi ya good eno Uganda uyetaga tuli live X media do the needful katoya katuwolereza alien skin bwabadde akuba abasonga badde temuwolereza mbojawo kibava bagenda nga batta abantu kati fe tuwolereza alien skin omuntu akubuuze bwe yali akuba abasonga temwamwogere nga temwamuwolereza bwe yali akuba bounce wokuvoxa muwogolo oluba bwe yabadde akola effujjo ly'omunkuuka bwe yabadde ebisajja byabadde bikola effujjo lya ku kitere kya Nuupu nga temwayogera. So ne police kino tena bwe kitandikira kati ate Palaso butandise. If you're joking with Palaso, mind you, luno tawo lwakakola na muyaga buladi waliwo enjalo wakati wakakola n'omuyaga. Palaso muyaga zonto mama ngugambye Palaso muyaga kati mwakakola kaba pikeyo gye mubeera muli na muyaga era engeri yokkeje egenda okusotinga bino ne police tebisobola mbabuulira ne police tebisobola ye bana babiri Palaso bwe bakwata alien skin kisajja kye tukyavoye ne kivumirira ekikolwa ekikoleddwa agali alien skin kata kugamba anonya simanya masannyalaze omusajja yavayo n'akola comment naga mvumirira ekikoleddwa kwa alien skin. Alien skin olwavudde mu komera n'asooka agamba mboyo simanya abadde anonya masannyalaze. Can you imagine? Akabonero Palaso ke yali akoze kaali kankukunala akalaga nti musajja wattu ayagala one love ayagala badde bakwatagane. Erivubuko olwavayo ne arrogance yalyo ne balibuuza musemanya ani abagemu nabadde njagala kuva mu komera ne weebuuza n'abali wagira ne weebuuza n'obwongo ne webabujja ne weebuuza n'okwebuuza omuvubuka bambi yakoze era Palaso natukana okukola Palaso obulamu bwe bwonna bubadde bwakulwana ebbanga lyonna gw'obadde makanika tonnaweza zinewunya nabo wagire livubuke gaya abana bewujja ku kooti awo nga bawaga alien skin omute erisajja olwalita mu kifo ky'okwebaza abali beereddewo lyagamba muze simanya sisobya mbw ani abadde abagamba mu mpagire ne weewunya n'okwewunya ani abadde abasaba musimanya mu mpolereze enveeyo ani abagemuze mbadde njagala kuvaayo. Can you imagine? Soka the real Chibanda the baddest from Kampala Uganda Kawempe Gaza akulazeeko naffe tokyalina kyotutiisatiisa gasiya akulazeeko erisajja lyabadde lyatufuukira akazibu meya oyogera otya ku kimenke buli kadde oyogera otya ku kimenke ofuuse kimenke who are you? Otiise baani bonna sebo libadde likoze obwakabaka bwalyo Kawempe wiidere mada
Sibo ngaliko zo bakabaka boli toyogera ku kimenke egali ya kimeka setuka ngerivubuke mmwe boba toyingiranga ko kivulungere erivubuka weriri lojo kakasa boli bera mu kivulungere erivubuka ligenda kuyimbawo lojo tegera nti byabulabe lyegwanga Niligende lichankalanya sheba data mbudo bulungi niligende likufuke fujjo lyaswaza Lydia Jasmine mutugende chiwatulo omwaka oguwe gulyo omwaka ogwaggwa Lydia Jasmine yali ku stage livubuko lwatuuka neliteeka wembeera Lydia Jasmine ne bamujja ku stage omukyala Lydia Jasmine akakazi katune kaswala erivubuka ne liyingira ng'olyo teryetaaga kumanya the same thing lyekyabadde kyagala okukola nga gundi palasa ali ku stage lyo ne lijjanga liduma ne likola stage eyalyo yaligambye bombo clat machine kala baba bombo fire them kabun shakata straight up from Kawempe Gaza biso bisala kati njagala kwebuuza akabira mubaddewa yibula kabaddiyo obadde wero jja kwezigira ffe naye mwina kirase zigendo batukolerako tulina kirase zigendo bakolerako ife mujja tufungana wona muna tusanga naye naffe lwe banakola kolosi bajja kukozesa losi kati nga losi gye bakozesezza olwaleero ojja kujja weezigire meyo mukoleke fujjo naye naawe losi katonda bw'aba asasula ajja kusasulira mu kiro ye losi gy'ofunye olwaleero abaana b'abantu b'olumizza bapromota boyisizza ebivulu wali emubende mu kisaawe kasana n'okuba abantu n'ogende kasambya promota n'omute erisajja limanyi n'okwekyanga nga libaza okutuuka ku shaneri abo abantu nga beeyonge ne lisaba ssente endala ezitali zaalyo kabu bali kubye genda mwe muletedde abantu obusungu gasiya mukbe tetukyagala kwolereza twava ne tuvumirira ebikolwa byerikola nga tulowooza twogera bituufu abantu bavayo batuvuma buvumi okuba otya abasawo olumba otya ekibiina ky'abanno ekizimbe munewekwata ng'oline mu mmotoka sewo nenagavubukago ne muliwandikako ne mukola effujjo the same thing gravity kyali ayagala okukola okulumba gundi ono okulumba Bobi Wine omuntu atakwanukudde olumba waki n'olumba eddwaliro n'osanga ebikazi ebikulu ebimu na byakyali byange nga biwagira mu oli yalumbye eddwaliro ng'olina muyivu musimanya kabakube and you expect means okuddamu okwogera naawe nze waliwo lwentunuulire endowooza y'abannayuganda erivubuka ne liva mu kkomera nga mubadde mu postinga wano free olololo ne mukuba enduulu ne muvuma n'abantu ne liva mu kkomera mu kifo ky'okubeebaza ne libagamba ani abadde abagamba mu nzijeyo no bomwana munkuko omwana alina mu ddwaliro someone is saying bamuganda wali mu ddwaliro mu nkuuka and you expect me mumveyo an educated person like me nze meya ali principled alina abaana alina family to protect nze mpagira gangs ezo nonsense kati bwe kibanga government yalemererwa okuba controllinga that let people ba controllinga abalevozo nze kimanyi fo tusobola nonsense erivubuka lifuuse erivubuka kono kugundi Bobi Wine akola kigolumba yakola ki Bobi Wine yakukola ki kati ekyo kati mwacho now I need to see Uganda police what are you saying Uganda police what are you saying ngalo yalumba Bobi Wine ne footage n'avaayo ekivubuka kyasigala kiyinaayina kyokanga kikyalina ku court bail nenga kikyakola esifujjo lwe yakuba omwana w'okuvox n'amwogola oluba omwana w'omusajja n'asigala ng'ayinaayina n'akola effujjo mu nkuuka lyabadde ku stage ne ligamba olaba tukuba nkuuka yonna kani imagine waacha weewe lirina mukwewana liri proud bamoderator buli musiru yenna mu blocking wano kasita commenting and nonsense bamoderator bange bonna block njagala kulaba Saka Free Boss straight up from Kawempe mutuli bakabi kibanda kati oddanga muno obiwogana kibanda omutuufu takuba mu kiro kibanda omutuufu alumba misana we call him Palaso Saka Free Boss from Kawempe ex-convict America gwoliko gozanyirako
Mayanja family wacha wewe gova mu family yani. Ova mu family yani. Ova mu family yani. Mama wo munako ali kiboga. Mama wo munako ali kiboga. Mu family yo nago gikwatiridde. Oli mu kubana b'abantu makindi okuba. Okuba. Mama wo munako. Nenda bikaya alabika nti munako. Oli kubana b'abandi okuba. Kati bakusomeseza. Next time you learn to mind your own business. Tosobola kuyimba music nga tokubye baana b'abantu. Tosobola kuyimba nga tokubye baana b'abantu. Mu family gwe ni munga akati k'ekibiriti. Nayo olina okwekontrolinga. Government obolowooza ekuwadde maanyi kyago gw'olina baby oba ssebo. Eno government bagikuwalira n'ogyebikka kati kankikugambe oba tokimanyi. Buuza si papa gyali. Omanyi abasajja abali awo wali obasinga ssente. Bakatoka Julie Masaka. Basebuufu. Bani bonna abali awo bonna abebasaawo. Mukomereyo nga tebafanga bali mu makomera. Nakugambye kati kino nkikubulira ate nga njogeranga mulanzi. Government egenda kusaddaaka y'abayimbi aba oboogu. Government egenda kusaddaaka y'omuyimbi ogu ekusiba emyaka eki. Zino gangs Uganda police mwenna abali wano. Abangoba ne bayinforma. Zino gangs okuzikomya mugenda kusaddaaka y'omuyimbi ogu. Ngawe mwese mukola ku ba bloggers abamu ne mubasiba. Mugenda kukwata y'omuyimbi ogu mu musibe y'emyaka eki. Nga Jamaica kye yakola ku Dax Vibes Cartel. Jamaica yali etuuse ku lego nga amasasa abaana bagenyiga misana. Oyo gwe bayita Vibes Cartel n'anyiga munne emisana tuku. Government ya Jamaica neerawonye ekyokukola nga tewalinga erina kusaddaaka y'ogu omu ku baliida. That was Vibes Cartel. Batuuse okumuta 13 years ng'olubuto lugenda mwabika. Oba baamuliisa biki? Ebirwadde bituse. Bamutadde afiire mu Jamaica yakoze ekivulu kyo ekyasembyeyo ekyamaanyi bukyangava mu kkomera. After 13 years, freedom from jail. Ekya Vibes Cartel from Jamaica. Okumala emyaka emeka? Mukatinia muzevu ndi kibanda. Mukibanda egwe tontya kati bakulazeeko. O kibanda, ladies and gentlemen, afubutuse gyafubutuse. Akiridde bukirizi. Kibanda walampye sealing, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, amawulire gennina genjagalo bategeeza kibanda awalampye sealing. Mwanyumiza mwena mwako wabukoyi. Mbagambye ladies and gentlemen, kibanda tapping a screen. Gwe tapping a screen tusomese bino bikibanda. Kati naffe tufunye chance tugenda okwegaza. Katukuvume, katukukube, anti bakulazeeko nti nawe olira isi bulijjo olowooza nti ensigo gisobola. Bamuyita Saka Free Boss. Saka Free Boss. Call him Paraso. Ex-convict from America. Ex-convict from America. Bomboclat. Paraso must shine. Tap the screen as you're saying Paraso must shine. Nebwategeka sholo na kulolwa leero. Nebwategeka sholo na kulolwa leero ejjusa ne baba talanze. Paraso disciplinary committee tujimuwe chairman, the Gen of Generals, the conqueror of the British Empire, the security guard, the bondier, the bank teller, the son from another mother. Ebyo byonna mubadde mututamye. Erivubuka nerivuka bakukakanyiza buladi okwekaza weekuli ne bakunafuyiza. Ate kyenyinza okuwabula togeza kulowooza kukola ekyobusiru. Wolowoleza okukola ekyobusiru manye iyo basime. Oyo gwe bayita Paraso gw'ozannyirako. Nkiddamu tolowooza kusiba ku muganda wa kabiliyoni nga kamiliyoni akyali mulamu. Mu gavumenti ya Museveni eno gye tuwangaaliramu tokirootangako nti waliwo mutabani w'amayanja agenda okusibwa nga kamiliyoni akyali mulamu.
mu byo batolowoozaako golowooza lwaki Palaso yabadde ye recording obutambi akikoza kigenderedde era babadde bakanya kugamba kugamba vaayo babadde bakanya kugamba vaayo bebindo babyayuruzeemu Garcia Meya, oyo bomwogerako, meya, saagala lero advices zammwe, tonyumiza Garcia. Ekivuka twakikowa ko wanda kinamala kutta muntu wano, mulyoke mutegere tubuuliride tukoye kyabbawa n'abasawo twavayo okwogera. Someone munene, nga meya nkwegayide, tukwagala nnyo, kati gwe munange, wena kubeera musomesa na kubuulya abantu. Bombo kilat! Eno Uganda bota bakuba bano bafuga. I don't want to know nebobani sigera kukiriza request yo mbalaba nebobani kugambye lero fira mu comment oboncha wanchawa tonyomeza Garciawo kivuka kiba kifukide kivuka wano Palaso big up on you so my brother musebo meya wetuba mogerako meya kivuka sebo ngabo chogerako wano bata ngokutisa meya wesigachi yes nzo nsobola ne Palaso musobola akujjemu ebinye ebyo Togedde byamagezi muganyo biwulira no sango omuntu nga supporting ekivuka byedwaliro damba abasawo gomanyo musawo kyayitamu musajja otonnya lubanga mazo mwezi munabata sasulwa maze myezi 2-3 gomuleta konjalayo okulembeza omulwaddewo twagala footage wa Jolam mutuwadde footage wa Palaso nga ayingirewo tuwe footage wa Jolam omwana oyo yafaatya nga mwangu yo tuwa footage wa Jolam wa Palaso Jolam yafaatya government twagafumanya omwana oyo wa Palaso report yagamba etya omwana wa alien skin oyo yafa buchanga ava mukomera di yakubagezako ya de family y'omwana oyo tasobola na kulinya ku family yabitegeera tasobola na kulinya yo ku family eyo you know what tasobola de kubasisinkana wadde bakwata mu ngalo njagala mubanje footage w'omwana oyo yafa Garcia omwana w'omukazi yafa Uganda ofane bakwerabira no watabona damu kulondola Uganda ofane ne bataddamu na kulondola omwana w'omukazi yafa completely telina ne footage na yolo Palaso bwayingira footage afulumye wa CCTV cameras tegeza mwina cameras awo then we want to see even footage w'omwana Jolam yafaatya Uganda police ekivubuka bwe kyalumba offices za NUP mwakola ki ekivubuka bwe kyalumba offices za NUP mwakola ki tubuuliridde twogedde birungi ekisajja ne kyetuuka n'okwerikoodinga n'olumba omuntu atakuliiko n'olumba offices ze n'okolako effujjo omusajja taliiwo budde bwakiro okozeewo effujjo bikoze bitya and now you want us to defend you mbu Palaso kye yakoze kikyamu kati bwaba kye yakoze kikyamu ye bulijjo bakuba baana b'abantu yakuba omwana wo ku Vox n'amuwogola oluba omwana n'ajja mu kamera ne balema n'omuwa justice ekivubuka kirya ssente z'abapromota ne promota n'atya n'okibanja njogera ku kivubuka ekiri ku level y'okulya ssente za promota ne promota n'atya n'okibanja ne promota nze nakisisinkanako nga kitandika kibuuze nze yamu ku maaso ko kiwa interview wane Kampala nakisanga ku boutique opposite ne gundi ku kalenda waloka boutique abema kindye mukamanyi oba nako kakyali kacho bakalika girlfriend waliwe kalika boutique awo nakisanga ne Dekisa Mukyusa nga kyaka kuba oluyimba emboozi y'enkola nekijja ku interview ne Dekisa Mukyusa inzo ku TV live kibuka ngola mange kinaba mama magezi nga kiri n'empisa gwaga amanyi gakakola togageza ku manyi genjaga owambye motoka z'abantu sebo jjo kyawambye kubo damba nikisalake kubo damba nena munanga bali wagira ngirabo gye bali abasiru kamba ite n'abasiru nga gye bali ababiwagira sebo yayimirize motoka namba ku jamu yabaddewo nga kiba mu nkuuka nekisalake kubo lyonna bakiwagira ne bawagayo yoyo kati okakaseza the rich banda
Ex-convict straight from America. Ex-convict from America. Call him Saka Free Boss Paraso Wagwan. Woli pan them, fire them. Kaboom Shakata. Kawempe Republic Wagwan. Palaso Mastishai. Na kugamba wenzira kate saidi zeyo. Awatina wondi mu bivambine bye kijento. Kati waliwo kibanda wena kubulumbanga kibanda. Uyu Palaso yasibu wake emyaka 8 mu Amerika. 8 years. 8 years. Mbugwe njaga simanyaka kola kakuli bubi. Towedegwe. Towedegwe. Musemanya akakola kandiko. Kati mnolta gwe. Oli wakakola oli wanjaga. Bwolifuna chance esemberera Palaso nga bamutegese ku kivule ekimu. Bino tubagamba fe mutu bimanyi. Bwolifuna time esemberera ku Palaso nga bamutegese ku kivulu kyekimu, you'll get to understand who is Palaso. Kati gwe nakakola kako. Oyo Palaso ne ku mulembe gwa Bobby Wine ne ka million ne Bebe Cool. Palaso kyakoze tekyabeerawo. On record tekibeerangawo. Ku mulembe gwa Bebe Cool, Camilo ne Bobby Wine, Palaso kyakoze kibeerangawo. Ayagadde kulaga who is the rich banda. I come with my cameras, nenkusalako, busajja wona ne muteka ku nnyala. Bwonna. Meya, lwacho wagire ekintu kino kati lwaki sikiwagira ng'olwalero libwe yalumba abasawo bwe twayogerako mwatuvuma. Kati kitegeeza street fighting kati zababanda ku babanda leka betwale. Police mudde wabbali temwasobola kwogera ku nsonga ekivukalo kyalumba ofisi za Nuupu. Police muddeko wabbali. Ekivukalo kyalumba ofisi za Nuupu temwayogera. Kivuka bachapbo mwana wopa singa bayita fayiro ku police ezabuli muntu afunye ku bulumi bw'ekivubuka ekyo ne bagamba mulete fayiro ezabuli muntu yenna atulugunyiziddwako ekivubuka kya Alien Skin kikubira police banumbi kibanda takaaba the real kibanda ensonga ezize ziggwa bugwi bwe kyalumba offices za Nuupu mwayogera bwe kyalumba abasawo mwayogera bwe kyabbo mwana kibogolo luba mwayogera bwe kyalumbi olubiri mwayogedde bwe kyakubye enkuuka ne kidda ne ku Mpere Festival ne kyewana bolaba tukuba lubiri lwonna ate mmwe simanya ba family y'amayanja ne kyewana n'okwewana kyaswaza bwe kyaswaza MC Cuts mwayogera bwe kyaswaza Lydia Jasmine kimujja ku stage ekiwatuli mwayogera. Now I want to see the comment from Bebe Cool. Mugenda tugamba ki Bebe Cool? Mugenda tugamba ki ne banno? Kati mulabe the real kibanda. Muli mu kuplanting ekivubuka ne mbabulira mu Uganda erimu wao. Mahama. Muli mu kuplanting ekivubuka ne ekigenda kugwa ku muyizi tasulwa. Oyo go bayita Palaso. Akigambye senguka. Palaso akigambye senguka ate nga nkubulira. Landlord yabadde agenda kigoba wao. Luli ngefujo lisusse. Kati sibanyiro bana ndio asigalawo ne basoka batulwimba mbubango nyumba yagulawo lwe twategedde lwa musolo tegera tinapangisa n'okupangisaawo lwe twategedde n'okupangisaawo apangisaawo kati ogenda kakasa akugambye senguka bw'omulaba beera ne paper spray gwani okutambula ne paper spray gw'omanyiti munguka ekivuka kyabadde ne paper spray gwani okubera oli wa security oli wa police omuyina ko license ngaza tekina na license chikeza ko na paper spray lwacho otambula nayo nkuka yali etambudde bulungi ekivuko olwajja ne kireta mu fujjo abavubuka bababidde amasimu ebivulu babibiddeko amasimu erivubuka lituka bwerituka likyankalanya byonna Lydia Jasmine baswaza omukazi Lydia Jasmine ku stage ya Allah baswaza omwana w'omukazi yenna ne yeebwalabwala nga talina kyakukola ne yeebwalabwala kakazi katubambi ne kava ku stage nga kaswadde ne basooka bawuuzumya MC Cuts a legend mu music industry mu entertainment industry a legend like MC Cuts omusajja gw'omanyira nti n'obulamu bwakukekkereza obulamu bwe si bulungi ne kimuswaza gwomanyi kye bayita okuswaza taata
Omanyi okuswaza omuvubuka ngo yalina brand yenge musikatsi. Omanyi okuswaza mukyala nga Lydia Jasmine. Bichi yabadagala kola ku Palaso ngali ku stage ngali mukuyimba. Yes bino byabanene. Bobo labanga bidala byabanene. Leke ndonge yogere ye Palaso yayimbye buyimbi. Na beefinga ya beefinze. Ate talina na wayogere anti alien skin. Ya isa mungero. Liyaze kola stage yali emabega. Ate yakuwonize nti olwe tugenda kukuba kiboko. Palaso yakugambira tugenda kukuba kiboko ate gyokwata tutugibala. Wallahi kyamukoze. Yakugambye tugenda kukukuba kiboko. Gyokwata tugenda kugibala. Liribita bya kusaga. Biye genda Gasia. Yali gambye je ngendo kukuba togikwata liribita bya kusaga. Kati sebo waliwo n'omuntu omulala alizo kugamba. Kyalemesa Gudo okusoma imagine. Omwana bali bamwadde ne basale. Gudo ngagenda kubeera nga bola ba fresh kid. Ngagenda kubeera ne bagundi bano ba Felista da superstar. Ilivubuka litekawo ekibuli. Ng'omwana bamufunidde basale. Kati omwana ali awazunga buzunzi. N'ennyumba gye baali bagenda okuzimbira mama wa Gudo bagizimba. Mutuyita basiru. Twagala footage wa Joram yafaatya ngabo mutuwadde footage wa Palaso nga je wamwe footage wa Joram omwana yakafa yafaatya. Kina bagambye nti gangi ziza mwe zigenda kufiramu abantu bangi bannalumanya ne basaalumanya nga muwoza simanya timu Gondi Gasia. Genda bakikubye genda Gasia. Totugamba simanya too wrong don't make it right. Katukole tutya. Bwe twayogera nga bakubya abasawo mwakola ki? Mwakanya kukiwagira na kukyongera maani nga kikubya abasawo. Ekivubuka ne kiva mu kukomera mu kifo ky'okwebaza abadde bakirwanirira ne kisooka kye. Palaso yagamba musajja watoka kasanti yali bambi ayagala baddiŋŋane. Yakola statement egamba ng'avumirira ekikolwa ekyakolebwa kwa Alien Skin okumusiba. Erivubuka olwali kuteekamu Michael negamba oyo abadde anoonya amasannyalaze anti nze nga alina Gasia kati agakulaze. Bombokela machine karababa straight from Kawempe Gaza. Ulipande mwana wa mama. Bakukubye. Sasa togera kwa Alien Skin as who kati batulaze bakulaze kesomo Gasia. Oge nze meyo nsobola n'abalala basobola naye tuyina abagendo kukozesa nga zeros. The more you attack me waliwo agendo kukosa loss. Guess loss gyokoze olwaleero. Eyo loss ogimanyi. Ojja gendo pomala abali omwogolo olubago ogende ng'odigida. Naye gomanyi loss, gomanyi abaana bwakubidde mu nkuuka abasajja be bakubidde. Omanyi simu z'abantu ze babbye. Kati guess what? Laba loss gye wakoze olwaleero. Laba loss gy'okoze olwaleero. Lwakwesiriwazaako. Ojja kuba abanafude Katonda ajja kuweerezayo wa kirasi yako kozese loss. Mwabamu mwokera muli ku kyeyo tukawane makindi owulira abantu abalirojja. Abavubuka bonna ate bo tozanyiranga ku muntu ava Kawempe the Republic. Kawempe the Republic. Ovanga ku kitundu justika akatundu bwe katakali kagalo okweyawula. Gwe. Don't joke with the Kawempe Republic. My God, you're joking with gwe kyozanyira ko tokimanyi. Nkuchikuddira mutosuubira kusiba ku mutabani wa Mayanja nga kamiliyoni akyali mulamu. Tewali na ngeri government gyesobola kusasula mu kamiliyoni ku ntunda gye yatunda Uganda. Engeri yokka gyosobola okusasula mu kamiliyoni kwe protecting a family ye. Legal suspect ogamba otya bro. Lero tuli ku side yachi. Lord Mayor Sembabule 2026 wagwani. Gasia. Ribuka yefudde. Bwe yaba kwaliya ngate bali tebavayo. Lwacho wagira violence. No. Anti twagezako tuji protecting ne bagana. Bwe kyalumbe twali we twayogerako bakola ki. Bwe kyalumbye nupu bakiko ki. Oyinza oba towagira nupu lego. Naye abaffe kigendererwa ky'okusomooza ate bw'ojogesa na futozituulamu. Nabagamba nze njagala yenna omuntu buno obudde mu condemning violence. Aleetyo video emu nga condemning violence abadde ajja akolebwa. Oba Uganda Police, oba UPDF, oba President wa Uganda, oba Faza, oba Seeka, oba Mayor, oba lawyer.
Aha. Bujo tukola video za violence batuvuma. Mumuleke oyo tasobya nekikuba kyakba omwana w'emakindi oyo ali bounce ku box nekimwogolo oluba omwana ng'omulabira ddala ali mu kkoma. Waliwo mbata kabuze ngambye mbusirye kanali yeni skin nze si competing kanali yeni skin. Era nekino lego kibagambe nze ekimanya ali yeni skin ansobola naye mukunsobola kwange nyina yagenda omunsobolera ojja kukuba panchi emu Lord Mayor Lord Mayor nze kino kigamba tansobola neggali etensobola njagala omuntu ajja nkuoneko nga njogedde amazima ajja kakasa nti ebyange tebibako kooti bondi tebibako kooti bondi fabali wane Kampala oyo meya tayogerwako oyo boyogera ku alien bakukubye genda ate nze newembeera e Kampala nze wembeera Uganda mba Masaka nga nnima mumwanyi siba mbya kisirusiru kwasama nkolera Palaso disciplinary committee obwa president tubukuwadde taata gunjula ndigayo Palaso gunjuli eryo lyatufukidde akayinja mu ngatto likoze litonze obuvubuka simanya bukamese eriwala litunulanga bwolaba akawala kanaku bwira obuntu obutategerekeka Lord Mayor zembera na kusaidia ebisayo singa mbera nze naawe tumitinga kusaidia nga tukwatagana kulekera ekitiibwa kyo Gomanya gari wampisamu egali yonna gye badde ompisamu neze mbadde sikubuuza abo nga mpita ne ku live zone nange n'ompita ne tunyumya wampereza ne happy new year twakuweereza ne message mu bantu bonna ab'oku TikTok oko ne nkuweereza happy new year naye nga kibadde tukwatagana mu nsonga ezimu nze Bobi Wine simuwagira ge mazima naye muwe ekitiibwa yes kubanga mukulembeze sobola kera ku makya ne muvuma ate sobola kera ku makya ne ngenda ku office nekola fujjo yes kati omuntu yenna akondeminga nze sigamba nti polisi yakoze kituufu polisi yakoze ekikyamu naye njagala Lord Mayor gwoveyo okondeminga violence kuba bulijjo omukondeminga naye omuntu yasirikanga efujjo liko owayerego omanyi ba promoter bameka erivubuka lino birifiiriza ssente omanyi abantu bameka abakubiddwa embooko mu bivulu by'ekyo ebivubuka abantu abavuddemu amannyo abantu be bamenye va ku ebyo oyo omwana n'eggaali ye balumba lirupazo ku kivulu kya Galaxy nga lirupazo mmanye musajja watu baamusala olubuto ayogera bwogezi bigambo bye ne bamulumba abantu 50 weyavaayo okwogerako baamuvuma genda baamuvuma era nze pazo oyangamba ne mugamba pazo bali balina amaanyi baveeko namugamba pazo muganda wange balina amaanyi ate Uganda yaabwe baleke Katonda ajja basasula Katonda abasasudde olwaleero bino tebirimu bya bijento saagala mbuulirira erivubuka libadde tukiganaddeko saagala nakumbuulirira Meya ekirungi Meya kagambe kino ekirungi ekipapula polisi kyewandiise yeeraze ti bombi babiri ebavuddeko naye bigenda okujja mu maaso wegenda actingira gosoma ekipapula kya polisi ekyo oyina mukwano go honorable Nsereko ekipapula mugamba akikunyonyole bulungi otegere kye kitegeeza polisi mu biwandiiko bya polisi ebadde eraga nti bano bba babiri tubavuddeko abasigale tugenda badiringa nabo kitegeeza ne polisi etegedde nayo polisi eri mu nsobi kwa bulijjo violence akwebwa nga tebayogera polisi ogenda kunnyonnyola ky'abantu ng'erivubuka libadde likuba abantu linyaza ssente z'abantu lyakuba omuvubuka wane wajaluuna ssebo nerikola effujjo mu woteri y'omusajja kati nkiddamu mwenna ababadde baliwolereza musirike mubeero leka discipline committee y'omwana mulenzi Palaso Saka Free Boys from Kawempe the Republic Bunjula waize n'olujamaika mbadde maye buno buno ina kubanga oyiga Luwalabu mbadde maye kubanga oyiga Luwalabu nedda Luwalabu tujja mu maaso awo kati tuli ku Republic of Kawempe Saka Free Boys Mayanja family kabombo shakata
Nze kasana ulide ekigambo gagamba nti yakubya ab'omuka ne famire yenkere bwagenda jjukuba ne ngamba ono omwana kyayogera kakimanyi. Ne kiyimirira so nga kirina ku kamera ng'olaba tukuba bamunkuuka. Eyo famire yenkerebwe olaba buno obudde omwana w'emyaka 18 akutte Uganda bwati ku layini yo nayo agiina bonna abeetenda okuba bakale bakutte mu layini. Weepanke Palaso go waleeta omugunju googo taata tukusaba era gwoba oguzzaayo paka kuwulira bubi. Obbya abaana b'abantu, obbya amasimu g'abantu, bakulazeeko obulazi nti loosi gye bakukozesezza olwaleero. Loosi gye bakukozesezza olunaku lw'olwaleero tolikiddira. Kino kankyogere Lord Mayor kankyogere. Omuntu yenna agamba nti Palaso agenda kusasula obukadde 10. Obukadde 10 butono nnyo. Uliriza. Obukadde 10 butono nnyo ku discipline gye bakoze olwaleero. Yes. Tujja zisonda. Ekyagenda kutandika live nga nsonda sente za Palaso kusasula damages. Kugambye Palaso ne bwagamba kutegeka kivulo olunaku lw'olwaleero kijjuza ne batalanze. Oyo gwe bayita Saka Free Boss. Nibukali pia. Omwana akolifujo ku bantu. Se omuteri okwa. Omwana akolifujo ku bantu. Ba promoter. Omwana akolifujo tayogerwako. Afuma buvumi, akuba bukumi. Nkugamba. Kino njagala nkibagambe ate kino sikisazaamu. Gwalowooza nti famile y'amayanja eri yasobola okusibwa nga Kamiloni akyali mulamu mu gavumenti ya Museveni. Ekyo weerindi kino nyoka nkibagambe. Eyo famile y'amayanja Alien Skin okyalina okukola ennyonnyoko munaku ali kiroga. Eri famile gye twogerako the only way gavumenti ya Museveni gyesobola okusimamu legend Kamiloni ku protecting abantu be ne famile ye. Ate wiza ngambye enkoko yerwadde balina ogisasula. Bakubya amayinja kundabirwamu ya wiza enkoko yarwadde. Ndowooza olabye. Kati gwe bayita Wizo, gwe bayita Kamiliyoni, gwe bayita Palaso, n'omugenzi nga mumutwalidde AK47 ye family gye njogerako eyo. Njogera ku family ya Palaso. Njogera oyo Palaso. Laba pata abayimbize bakoze. Wait, Mayor. No munene gwate nati munene we. Kyali wa Kamiliyoni number 1. Kati awo simanyi. Banene bagenda okubira amasimu. Nenga yo video ya Balamu ogirabye. Video ya Balamu nayo ngirabye. Alien. Balamu uliza. Mayor, Balamu agambye. Alien Skin muwagizi wa mpuga si wa NRM. Kitegeeza ki? Video ngena jikusindikira. Balamu agambye Alien Skin muwagizi wa mpuga. Tiri kona nze loyo saga nakumbulirira. Njagala bankubire gunje. Bali kube. Ate oba bali kubi musimali kubira polisi. Weta kibanda ngoli mukuwa wekwese musiringi. Bulijja bakubasibana babantu. Olaba nange webankuba seta polisi nonya biso. Guno omulembe street fighting ya street. Alien wakubba omwana wa simanya ono mwana akola ku NRG radio n'omukuba oswaziza lunamo kasabo nabwonna obuswaziza bakubye abaana balobye emisango gifutyankiddwa ku polisi y'ekatugenda obuze fayiro z'ekyo ekivubuka ekiri kyakakola eziriyo goloza mubadde okuba basiru. Nze gambye bagenda kakasa nti lwaki omuntu Alien tasobya komamayo yako Alien tasobya kati oyayagala kivulu. Oyayagala kivulu mufaako. Ono deno agenda muwe ekivulu agenda kufuna bani abagenda omuyingi bamubaniza okuyimba emyezi 6 wakava ku kyeyo nakubiri bagateeka kivulu bameya fa abaluddemu gwe yagatugwe gasi wakava ku kyeyo yagateeka kivulu kati ogenda kuyimba oli muzanyi wa comedy
oli kiki mbuwa Lugambo Nation. Lugambo Nation biki oyina following y'abantu bameka n'abantu bakuso nemwe Uganda mukifudde yakuzanyira mbuzanyizibwe biti yakuzanyira mbuzanyizibwe yakuzanyira katetekeka kivulu nekakodo nalaba ategese ekivulu simanya Lugundi mulowooza who are you ani akumanyi ate meya musiko mwosula ne baneiba tebakumanyi botegeka kivulu Gasiya meya kino kakigambe waliwo bendabya bagamba alienski palasa anonya amasanyalaze oli gwe banoonyako amasanyalaze omwaka ogwere talina kivulu nakimu abantu bategese ebivulu baliri puzzle abadde n'ennyimba alina luyimba ky'omwaka ogwedde lwaki yategese enkwajjo festival Kati the bank amankubuzizaako nnyo muganda wange kati mbagambe ebigambo bino tetugenda kuttira muntu kuliise kivuga kyali kikekenuddeko wane Kampala sebo nga tuyogera lyononedde abaana future waluka nakala sima bakaita mki noluwala simalu mese simanya kamese mukifo ky'okunoonya future ludde ku kiro lunoonye kubanga ekyo kyalusala luli mu kugira lonna luli mu kutambula luchafu ne meyo oli mukambwe nyanya nakubira campaign Lero saagala kumbuulirira era lero saagala simanyako nali Bugundi wano sikwagala wekyo kiddamu era saagala nange nezina nerwanyeko meya nze nkasiza nti palasa ajoga bagenze ku stage abantu 10 nasigalako nayimba ennyimba ate ezibakuba ne bafani basigala nga bawaga okumanya likataala lino erivubuka omusajja yayimiridde ku stage by the way neggaali ye yonna n'akomandinga audience netuuka kugwa n'atuuka kuva ku stage nga biwogganiza eri byabadde byagala kukola kye byakola Lydia Jasmine byaswaza omukazi byaswaza Lydia Jasmine bannange omwana nga yakatandika kuyimba erivubuka sebo ne lijja ne bajja n'omwana meya ekyo kyennyini kyakola Lydia Jasmine yakikolako ne Masaka ku so ya Muhoozi ng'akikola ka miliyoni efujja abadde alina nga bantu bajja balitereka nkugambye feba tutisa oyo Kimenke alina eggaali kati eggaali fayina ogirina naye gwe tuyita Darukibanda Anirule bamuyita palasa akulumba misana oyo palasa olaba agenze sawa nya mukabira ati nkugambye palasa ali kuleve kugamba ne ku mulembe gwa Bobi Wine ekabe ne bani tekyatuukawo ye palasa alumbi oyo omulabe we direct misana tuku akimanyirira ne police ena kyesobola kumukola kubanga lino livubuka lina fayiro singa bayita fayiro berikozeeko fujjo kantumire ku promoter dero mpereza ka message dero mbadde njagala tunyumyemu olwalero naye pereza ka message nyumyemu dero oli kyali wange livubuka likoze fujjo ku bantu bana abalikomba mbi batu musimanya bali ochayo abamu tetukyali ku level eyo we are directors abamu bangambye embu meya bangambye embu lwakuba nyima sente ne mbabuuza sente zirwa zagenda okumpa nga nowe simu yali mu musasula basonda nsonga simu ya millions 3 ng'oyogera Gasiya akasajja kaswaza MC Katsi kakubye no simanya iviri nibikoze bitya MC kakubye bani bonna kabakozeke fujjo kati genda mwamulete abantu obusungu Gasiya babye mudanga mune mwepanka mufeba Anirule simanya bitukoleze bitya effujjo libadde lisusse nga terigambwako nze omuntu gwe njagala akole video ng'akondeminga violence njagala ku page ye waberenga waddeyo video ebadde evunirwa violence naye watukolangayo video n'emu ekondeminga violence tobaako kyoyogera
toba kucho ngo wenda budola violence abantu bali mu kwewunya lero meya nerego mu kwataganya. Yes, ekibi kisigala kibi. Olwale nakugamba gojja kunvuma but one time nja kwogera ku nsonga ate tukwatagane. Nja kwogera ku nsonga tukwatagane. Kati oyo omuyaya mpye kugira kunfirako ofiizo oyo lego suspect komanina. Kati nkulina Chimeke woyo. Nango baddo kwa woyo. Gasia. Nze mbadde njogera ku kooti zoyambala nga sikuvuma ne go badde ovuma direct. Naenda gere linali kuvumyeko nawe tutandika bya kiralubyo. Ne kati lwaki ekya toyambala mu kooti n'ogenda emakindye ku kooti n'oggulawo emisango gy'okkuba abantu. Kati nkugamba ebigambo bino. Oyo ye alien ekice kiwedde taliddamu kukola bya kisiru, taliddamu kwepampalika, taliddamu kwefula wakabejja. Olwaleero bamulaze ba Ruchi banda omuyaya amona bwe fujjo lye kikoze ku bantu laba losoloje kikoze. Naye ekitufu yali gwe meya ekitufu ali ne skin gine emyaka ebiri ayino jevuma guli agumazeeko nga ali nnyala. Omanyi omusajja oyo anko palaso mwenna abasobola omutuukako mugambe meya nina emitwalo gye wane mu bunaku bwange nange kanfuneyo ekizike. Afuneyo ekizike. Kati ngenda gamba Jiribo bawunsaawe ayogere naye obawe ssente ezo. Nedda. Ate mulete ne kulaivu. Ate mugambe bwafuna yakadda ajjeko ne kulaivu zaffe. Abaana bamwokyere kasente. Atuwonyeza. Angambye enkyatandika ziraivu. Musimanyi olina obuchayi, mu blazo olina obuchayi. Kati ng'obuchayi waki sibufuna ng'omusiru alumba eddwaliro ddamba n'alisalako n'ateeka ne security ku nnyala n'ofukamiza omusawo eyasuze ku duty gw'otamanyi oba amaze ebbanga ki nga tasasulwa. Musajja watolina olinaku ye. N'okuba asikali asasulwa emitwalo 5. N'okuba n'asikali asasulwa emitwalo 5. Tewasoma mama wo munaku ali mpiji mu family yonna simanya kiboga mu family yonna gwe katika ekibiriti olemye okwekwentrolinga oli ku family ya mayanja palaso ne bwafa wiza asigalawo kamiloni asigalawo kamiloni ne bwafa palaso asigalawo family ebekolerera ddali Gasia bombo kilat wepi Gasia bulolo tuwera muganda wa inendongo tugambe tikale gwe bovaawo mu family yewa mu waliwo asigalawo ochapangisa. Imagine muwaita anelule katika bakugoba olwaleero ate palasa ageta kusanga wencha. Lirupaza ngambya wagenda kupangisa wateekwa ebiyumba by'enkoko. Tugenda teeka ebiyumba by'enkoko. Lirupaza nanga ava kunkubi. Lirupaza togenda. Akubidde. Nege sangi kaina. Nekanyiniza biri ebyegulu. Nekanyiniza ebyedoku. Nekugundi wano. Mwaji baka salite kwa kivulu cha Galaxy bali bagalo kakubiri. Kasanyo focus yo. Ndikanga amea katika ntambula ne security. Ndikanga amea anafanya security. Kangambye nno kati awolaba ngenda gamba Land Road. Muwo mwaka mulamba tekewe enkoko. Wachi. Ngenda kugenda ne mugaga ngule enkoko. Kati ngane kangambye Tolanye kabako kyakoze kabakabuuziza tyowani omwana omusika w'amayanja yafunye kukokunywa abayimbi bali kulivubuka bakomerera gwe ugende kubera wotya nga industry nate kwagala Kingisawo omulabye yayisamu kamiyoni gali nesebo buno budde agambye kakkana you are pressing sponge wano tetwagala wanalisinsi wa muwamateeka nange namuvuddeko gas tetwagala wadde street fight zigwenga street fighting wano kubanga bwe kyalumba eddwaliro twayogera ne mugaana okutuwuliriza ne mukanya okuwagira ekivubuka abasawo nabo badde basusse abasawo naye ng'omanyi omusawo oyo gw'oli mukuba kyayitamu okubanga ayimiriza gw'oleese omulwaddewo ekyokuba twagala footage wajjola mu yafa atya mutuwadde footage wa palase sooka osirike eyo ensonga najogedde ne banvuma naye mbagamba tewali buzibu ye footage wa palase azze naye footage wa jolamu
eyabuuka mu mmotoka nga mulimu abaana bagenda ku ssomero n'ategga ekijinji twetaaga ku vidiyo kubanga emmotoka tebatwagako ng'erina damage ne tulina omuntu eyafa. Ate kati tugenda kutandika hashtag justice oba justice for Leti Joram. Twagala kumanya yafa atya kubanga obanga bwe mukozesezza kitegeeza mulina CCTV kamera ku Fangoni omwana w'omukazi yafa atya bukyanga ova mu kkomera nga tetulabako wadde mu Luganda wa famire y'omwana oyo gwali wekubizaako naye ekifaananyi baatugambye tosobola kuliraana n'omu baatugambye tosobola kuliraana wadde wa famire wadde bamukubye genda Gasiya abaana b'abantu bafidde ebyekisiru mukubya abantu mu nkuuka tokomye ku nkuuka oze weewaanidde ne ku stage ne kigamba mbusebo olaba tukuba enkuuka yonna gwe enkuuka yonna Gasiya omwana akujoze n'atuuka ne ku buliri bwonna akukojobako oddangamu ne weepanka Gasiya ondi wa kitalo nnyo who are you ate nzi bannaye kambagambe kino omuntu atanazimba nnyumba Kampala ng'okyapangisa bannaye temwogera ku legal suspect temunjogera kwanza sipangisa Kampala. Lego nina kinde kinyiza ukisanga uli munaku talina wadde na muntu gwasobola kubira simu musime na mganti kale emergency ya mitwala tatu nagamuwa akyasula mu nyumba ebafu eri wansi wa kitanda kugamba obulamu bubi nnyo kugamba yenna ne Katonda mu bantu balwawo okujjukira naye mwali kugamba ali mabega wachali meya kambuuze abantu ababeera Makindye babeera Uganda ne Makindye eri mu Kampala bali mu Uganda nze sibeera nko Makindye obulamu bwange bonna sigibeera ngana mu ate sijagala ate sirigibeeramu sibeera mba nansingiddwa afande balumbya wano jagadde kubagamba bagambye wano bagamba nze kasita nabe esimu ng'ekubwa ne ŋŋamba omusajja yagamba poliisi ebigiremeera bigikwase meya yagamba nti ebiremeredde poliisi kasa yasina ngenti meya era kale aliruda kasa yasina tumulabikuwa meya yagamba ebiremye poliisi babimukwase kale ate yakubira poliisi essimu akubira poliisi unbreakable komanina palaso wano mu Uganda olwaliro gwe tuwadde oba jeno oba yakulira disciplinary committee yakulira olukiiko olukwasisa empisa mu bayimbi kubanga yebi byesi byakiro akulumba misana ng'ensi yonna eraba nakuba erinnya byo n'abiyiwa Gasiya kikubi abaana b'abantu kijoza abaana b'abantu aba promota wane Kampala tekigambwako kijjonkedde kivuluze buli muyimbi ne wotya n'entegera y'abanna Uganda obadde okimanyi nti kyava mu kkomera mu kifo ky'okwebaza abakirwanirira zino bano abasiru baakyo ne kigamba munaba ani abagambye munwanirire ne basigala munenga bakyakiwagira bali nategeera nti bannayo obusiru butanganjoka mukama wange kati kagambe kino Lord Mayor abantu bonna si basanyufu kwezo statement zakola ez'ekisisu nga yagala kabampaane tegeera kati ze kankubulire nyinza okwanga saagala abaho naye abaho statement gye wamukolako ddala omwana oyo n'okumuswaza gw'omanya abaavuma abaho ku lwali enisikiri omanya abaamuvuma va ku ekyo nze kino kakigambe nze kagambe kino ekigambo kino meya tuli wano mwene ensi ffenna meya nze kagambe kino ng'oggyeko nti owagira puzzle tetubeerako ku sayidi y'emu sikwagala lwa mbeera ya nsi yetugatte ya internet sikwagala nedda lwakuba ffenna tuli basiru kyekitugatta nze naawe tuli basiru naye owagira Bobi Wine
nempagira byange byempagira wagira government no wagira government tusiriye kaga vubuka gafana ngeri egunju no wagira nange nempagira ebirala naye ensonga yeetaaga amagezi tulina okuvayo ffenna Lord Mayor yina abaana Lord Mayor yina abaana Lord Mayor yina omukazi omukazi wajja kugenda mu kivvulu Alien Skin atandika effujjo omukazi bamukuba oluba olwa lujja kutuka omukazi akumalyeko obukadde 3 oba 5 bwe guzeemu ekinyana n'ogirunda n'ofunamu amata ositegeera mwana nzira kugunja eryo byegendo danga mune wepaaka ekirala kiragamba dda Meya nze bwe nabagamba wokera ku makya n'ogamba nti abaana ba Bubwani bawemula naye ng'ate naawe owemula oba mukyamu mafia yakubidde poliisi emutaase ladies and gentlemen oba tetunagategeera naye ekiwandiiko kya poliisi naye ng'ekiwandiiko kya poliisi kyokirabye ffe abaasoma literature tutegedde nti poliisi ebagambye mwemalire ensonga zammwe mwemalire ensonga zo ate palasa amugambye senguka gambye nzi ffe abaasoma embala bbiri ng'osenguse bwe nkusanga waawo omutwe tekuli ffe abaasoma literature poliisi ebagambye mwemalire ensonga zammwe mwazeetandikira kikubya abantu poliisi ekivuddemu kino kigamba Meya poliisi ku statement gyekoze ekivuddemu tekiriimu era wosanga omuntu naye ng'agamba nti poliisi biki omanya nti ye oluzungu lwe yalusomera wa Anti Mega kati nkugamba ebigambo bino njagala Alien akinkwatire oyo Palaso omusiime wa Kabaka yeye afunye kucho musemanya kati abadde bamupika wano ne mu comment section nga tebalimu nze nedda kagambe Lady Gaga kagambe kino gendo osome statement ya poliisi ebadde ya paragraph 3 paragraph eze 3 zibadde summarizing nti kirufu ebintu ebikolebwa bikyamu neffe nga poliisi mwesortinge tujja kukwatanga gaali zammwe bagambye nti omuntu yenna ayina eggaali ng'asobola gidirecting okukula ekintu kyonna tujja mumukwata nebino ebyabaddewo emabega tetubimanyiiko katuwuliriza olwaleero tuli mu kwebuuza abaffe mwabadde ludda wa Alien mwabadde ludda wa nze kasitanda byakulya security nga bamwita Julie ng'agamba ali ku kitanda nemmanya Julie ali ku kitanda tali kidira ne mbanga siriwo Gasia kitwefunide Alien ogenda kwefunira ffe naye tugenda kusirikangamu naawe gaali ojja Julia Gasia tugenda kuweereza nga Palaso tetukyamenyeka era olungamba Meya tukunoonya ng'agamba Uncle P ekimenke kinoonya okay ng'afumba ku ssaawa wabula Meya wantama nze wantama nze siagala kukisa muntu ate wemba nakukoowa nze nno ndifaaniwe 24/7 nana luyimba lwakyo lwenjagala sirana lwenyina mu ssimu Gasiya ng'okuba abantu bafuukidde akayinja mu ngatto ensi yonna ekuwa bapulomoto basasiza ebivulu bya abazze okudigida oli asasudde mutwalo mutuddeko essimu yakakadde nkwata essimu ya bukadde buna mukazi wange tugezanga nti hani essimu yange yayononesemu kangende neyo ng'akobawo apa amawulire Gasiya ng'aŋŋamba nti owayisa musangayo fold 4 bagibbye Meya ng'oli mukambwe sikaba Meya obeera kawala bajja kusalako gwe Palaso nga taliiwo ngolo Palaso taliiwo kyogamba kati Palaso alina police references ze kubukana kiwagira abajjukira video zange ku kivule ekyasooka nawagira ekivubuka ekyo nze Katonda
nze Katonda oba yantaasa atya nze sigenda nnyo miweje emivuyo gya kisirusiru nsooka kwetegereza ekikulu nawe muganda wange opapa muganda wange wadde wantama olumu nawe tolabula ate oyagala nze nkulabula omala onvume gwe n'ebipazo musiba mu nvuma nedda olumu olabulanga bakikubye omusajja akikozeeko effujjo n'adda mu maka gaakyo n'aluma ne ku ddirisa kyali kikwatira banage polisi olabayo meya kagambe kino meya omukulu Kabiri abaddeyo n'awalampa siringi yabaddewo n'awalampa siringi katuliriza yabaddewo sigamba nti yabadde absent yabadde present kyabadde Palaso yazze n'emmotoka ye eya bbulu eyo n'agipaakinga ku gate n'agirinnyako n'agwa mu kikomera bw'ati n'agamba kati nzuuno n'akola bw'ati n'agamba kati n'aggulira abaana gate n'aggulira abaana gate n'abagamba muyingire mwenna gwe muganda wange meya mafia boss yabadde ku kitebe n'anyereka n'ayingira siringi yalinye siringi nga bigayegaye ng'alinga bali ababbi abajja ewa Nambooze tomanyi waliwo ababbi abajja ewa Nambooze bamugamba ojjukira emboozi ya Kyalya gyeyoyinza President Museveni yes yebadde ku fangoni olwaleero babagaye musooke mulinye siringi mwekweke tukole distraction mukomewo kati nze mbuuzaamu sooka mbuuliremu katono tuni the writer nerego mwena abaliwo mbuuza Kabadi yabadde ludda waleero ku luno Kabadi yabaddewa meya ojjukira olima bubwa ne bayita Matyansi Butyampa weyagamba nti ye omukulu we baamutuukako ne bamuteeka nnyala obubwabwe obubiri bwazingira emikira mu magulu gaabwo nga boosi bamaze omumucunya kati Ibula Kabadi ne Julio wadde balina okudduka nga bakuba enduulu tuni the writer soko tubuzeeko kubanga twagatuba omwaka gutandise gutya lego tetukwataganangako tufunye ekitugatta nange rego sikwataganangako naye simwagalanga nako anyiza omusiro ono muli tuyaginza okwenuganda ogaba kino kivuka nolyengo nze wano nako nalingenda okuwandika kiro kitwala